Abakulu mu ggye lya UPDF bali ku ddimu ery'okuyingiza abavubuka mu ggye ly'eggwanga era balaze obwennyamivu olw'omuwendo omutono gw'abaana ab'obuwala mu Buganda abayingira amagye ng'abasinga beekweka. Abaana abawala naddala wano mu Buganda batya okuyingira amagye. Abamu balowooza nti gino emirimu tegirina kukolebwa baana ba wano, ate nga si kituufu kuba nange ndi mwana wa wano era amagye ngakoze ebbanga era nga kuliddemu nti mu UPDF mulimu equal opportunities, temulimu kusosola nti ono ava eno n'ava eno ng'abamu bwe babyogera bwe babijweteka. Okuyingiza abavubuka mu magye kuli mu kugenda mu maaso ku kitebe ky'essaza e Masaka era Lieutenant Flavia Teri Mulungi nga yakulembeddemu enteekateeka eno ayogedde engeri emitendera gye gitambulamu mu kuwandiisa. Twatandika ne phase 1 ng'abantu basaba ku online era ne tubawa recruitment portal yaffe kwe babadde basabira. Phase ey'okubiri ne tubatimba ku bitebe bya district era list kweziri ku district ezo. Kati bwe weesanga ng'oli ku list eyo jangu tuyingire phase ey'okusatu era yeesembayo yeno gye tulimu. Awo ntwagalawo abantu olwayo twagala abantu 100. Flavia Teri Mulungi agambye nti bakutte abavubuka abalenzi abadde balina empapula ez'ebicupuli era nga babatutte ku poliisi e Masaka okwennyonnyolako, kyokka ate waliwo n'abantu abamu abeefuula bannakigwanyizi nga bafuna enguzi okuva mu bavubuka nti babayambeko okuyingira amagye. Abaze n'ebicupuli already tubakutte ne tubakwasa poliisi. Jangu n'empapula zo eziri original ng'olina obufaananyi ng'olina ennangamuntu, bintu byo byonna leetaaga biri original. Epozi tulinamu n'ekizibu ky'abafere. Abafere be basinze okutusumbuwa mu exercise eno era y'ensonga lwaki exercise twagiteeka mu phases lw'abafere abo nti batutawanyiza nnyo mu exercise ezayita. Okugeza abafere bye bakola, afuna essimu oba mukufa bali ku ttiimu n'ajjayo ekifaananyi ku profile picture n'ateeka ku ssimu emu n'atandika okusindika obubaka mu bantu nti nze gundi musindike kuno ssente ngenda kubayamba enkya ku recruitment. So okuyingiza abavubuka mu magye mu bbendobendo lya Masaka kwa kutwala ennaku 3 era nga mu Masaka baakumalamu ennaku 2 ate bamale bagende eri Antonde n'ewalala. Okubiriza abaana abawala mujye muweereze eggwanga lyammwe. Guno gwe mukisa, UPDF gwe mukisa gwokka, gwe mukisa oguliwo gwokka oguleetera omuntu owa wansi oli okwenyigira mu decisions ez'eggwanga. UPDF wokka wennaakalaba omukisa ogwo nti tujja paka ku ground ne tukola ki, ne tunoonya abaana baffe abali ku ground ne tubaleeta ku mmeeza eya Uganda okukola decisions okusalirawo ensi yaabwe n'okuweereza ensi yaabwe n'okuuma emirembe. Byamukisa Ronald, Salt TV, Omunnyo. Download the Salt Media app from the Google Play Store and the Apple App Store.